Njagala nkwebaze gy'okoze olunaku olwaleero lwa bbalaza. Nze Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi tuzze okutuusaako agataliiko nfuufu. Tusaba osooka okkalire tukuwe ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero n'oluvannyuma agataliiko nfuufu tugakuwe mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagi. Kituzi. Abatuuze bakoze omuyiggo ku babbi. Basse ebisolo byebabakutte nabyo ne bookya emicomo. Bbulooka w'ettaka eyattiddwa alese ekiraamo teri kwokya embizzi ku lumbe. Yagamba abali baawo bajjawo ab'embizzi bagirire bwereere. Poliisi ekubye amasasi okugumbulula abeekalakaasizza olw'akabenje akasse 16. Nnabe mu kibiina kya FDC ssente zitabudde abakulembeze baakyo. Kati abali wano abakulembeze ba FDC be balina okutaasa ekibiina kyabwe. Twongera okwaniriza ku gataliiko nfuufu. Tutandise n'abatuuze ku byalo ebyenjawulo mu disitulikiti ey'e Butambala abakoze omuyiggo ku babbi mwe bazuulidde ebigambibwa okubeera ebibbe nga bikukuliddwa mu nnyumba emu ku kyalo Ngogwe E. Katulabe ebisingawo ku mboozi eno. Ekikwekweyo kino abatuuze bakikoze ku byalo okuli Ngogwe E, Kamugombwa ne Kitimba mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala olw'ababbi amaze ebbanga nga bazinye oluguje. Babbe ebisolo, babbe buli kimu kyonna bakirimisa, amayumba bagamenya ssaawa 4 ng'abantu bagenze okukola nga babbi bayingirawo nga bamenya ennyumba. Ekisinza okutanula abatuuze ne bakola ekikwekweto be babbi mu kiro ekyakeseza olunaku olw'Essande okumenya ebbaala ekitimba ne banyagulula ebintu mu ngeri ya kifiiriza nga babbi ensimbi enkalu n'omwenge nga tebakomyewo okwo ne firiigi mwe gubadde gunyogogera bagyetisse okusaako okulwete ne bagusuubulira nga gy'oli nannyini bbaala yabadde asenguka. Wakati mu kikwekweto bagudde ku kiyumba ekikadde omubadde musulamuze Adamu Kyobe ne mutabani we Swaibu Lwere nga kigambibwa nti bwe bali amabega w'ekibinja ky'ababbi abeekazanyiza ku byalo ng'ezaana eddekera obuliri nga teri abakuba ku mukono. Olulala bamenya woofiisi y'essomero ne babbamu obutabo ne babuleeta wano. Bwe twajja okwaza obutabo twabusangamu ne tusangamu n'endebe y'enjaga. Kyokka bagambibwa okubeera ababbi bemuludde ne badduka nga batuuze n'abakulembeze basobodde okukwatako Adamu Kyobe ne bamukongoza okumutwala ku poliisi e Kalamba nga talinnya okumutaasa ku batuuze abadde beesomye okumumiza omuso. Era kwali ku poliisi mwali munda katono bwakedde ne tukomawo ng'abakakiiko ne tuyita poliisi n'ebeerawo ne twaza. Baazizza ennyumba ya Kyobe bakonodde emu ku bintu ebigambibwa okuba nti biba mayumba g'abantu ku byalo nga n'abamu ku batuuze bakiri basonga ku bintu byabwe nga abadde aleeta obujulizi abadde atwala ekikye. Emboko batwala mukaera biseeko. Abantu bakoze effujja ku bisolo n'ebinyonyi ebisangiddwa waka wa Kyobe nga babisaze ne beegabanya ennyama nga bagamba nti byabbibwa waabwe. Banjwako ente ya kojja wange mukase maziba erika byonna babibbi babimazeewo ebbanga bamaze batuyiganya ku kyalo kuno atubyemu nekukoko. Buli lunaku babeera babibba naffe katulye ku byabwe enkoko emifaliso ebitanda amapipa wilibalo ziizo amabaati babba wa katuusa wa buli kye babba kyonna buli kimu bakireeta wano. Pasco Ila akulira poliisi y'e Kalamba atuuse n'abapoliisi n'asaba abatuuze obutakola fujjo nga basomba ebizibiti okubitwala mu maka gaabwe nti babadde balina kubitwala ku poliisi ng'ekibadde kikolebwa kibadde kitaataaganya obujulizi. Because this is the scene which are the stolen by the thieves. Kubanga bino bye bintu ebigenze bibbibwa ababbi ababadde wano. You never know that the scene which you are taking from here has been stolen from somewhere. Omulangira Joseph Kimbogwe wa Lugembe ssente werose ey'okubiri e Kamugombwa ayogedde ku kikwekweto ekikoleddwa. Koze ebyalo ng'abantu bategeeza nti kuno kuliko abajjako nga bataddaganya ekifo kino naye Mukama mulungi nti olukiiko lwasembayo ne poliisi
tuvuddemu ebirungi. Kubiriza abavubuka bannange bave mu mize egy'okubba, emize egy'obutakola, twenyigiremu tukole. Simon Sekide yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyokutta omusuubuzi w'ebyettaka byongedde okulanda oluvannyuma lw'abamu ku Bbulooka ab'ettaka okwegayirira poliisi eyogeze omuvubuka eyakwatiddwa n'emmotoka y'omugenzi, kyokka omugenzi yalabula obutayokera mbizzi mu lumbe. Bbulooka w'ettaka John Lwaga yakubiddwa amasasi mu kiro ky'akessi olunaku olw'eggulo. Poliisi yakutte Dennis Okello n'emmotoka y'omugenzi Nnabe UB222S nga basanze n'emmundu egayibwa okwesibwa mu ttemu lino. Tuzze ku kyalo Kakola mu Zemuto Town Council gye tusanze ng'ebira kiyongobero mu bakungubazi abazimu tusanze mukwano gw'omugenzi Felekizito ng'alina embale ku $1 million abantu abali ku ttaka lyabwe okwagala okubattirayo kyokka nga balina ekyapa. Basanga abasajja batumiza balinga 11 ne bawera nga 2 paka kuba abantu wakati w'7 n'5 nolandika kutukuba emiggo muli babbi battaka kofe bane tetuli babbi battaka wale tugenda nga tunago tunonya bamutakizza era tumukubira ku simu. Kizita agambye nti baali bagenda ku ttaka lyabwe ekirangazi nekyalusinza kwe kusanga abantu bagula nabo ku ttaka ewabeera poliisi singa teyajja singa basaanawo. Kakati yoyo okuba nti olukola netiwaaka ntono baddangamu omukubiranga esimu yetekola ki teriiko ne bakuba ffe emmotoka yona ne bagikubakuba batumiza amafuta. Ekyatuyamba obutatutta waliwo Ivan ng'akubira Katumba Essemuto, Katumba ng'akubira Saayiwe Kapeeka atwala single barracks ng'akubira DPC abatusindikira patulo. Ategeeza nti omugenzi Lwaga baludde ebbanga nga waliwo abamulondolera basabye poliisi ekola ekisoboka enoonyiriza omuvubuka Okello yakwatiddwe mubuuze ani yamutumye. Ye mutume kubanga gye byagamba nti mubbi wa mmotoka siki si mubbi wa mmotoka. Lwaga ludde ng'alondolebwa era abakyala be nga bakola ki abagamba n'ab'eŋŋanda ze. Gayita Sserunkuma agambye ettaka eryasizza munnaabwe liranyiganye ng'okuva ebawangula omusango bazibewerera Lwaga ate nabo batya okuddayo okuva ku kikolo ekyakulirwa ku munnaabwe. Ebyapa tubirina byogera bulungi nti ettaka lyaffe tumanyiddwa ettaka lyali lya jjajjaffe naye abasajja batumazeeko emirembe bakatugoba emirundi kati 3. Omwami wa Kabaka Mituba 10 Essemuto Kasule balagadde Gerald yasabye gavumenti erondole abantu bekwasemu alina okumanya ebisosonkole by'amasi birabika kuba balina obusobozi okubakwata. Lwaki bakola ekikolwa ekyo? Omwana ono yabadde muntu mulamu ayamba abantu, alese abaana bangi, tetumanyi bagenda kuyambibwa batya, ng'abadde muntu wa mugaso nnyo mu kitundu. Ekyo tumanyi kyakukola. Godfrey Kalunda muto w'omugenzi asabye gavumenti okubakwatiza kuba omugenzi alese abaana basoma 300 n'abakyala abeerako nga bali embuto. Abaana basoba maaso ate abakyala bali mu maka be yazimbira abatuufu bali 4 bo bali mu maka yabazimbira naye waliwo beyaŋŋambako abali embuto. Yebuuza Ifakizza nkulu w'omugenzi yalabudde abookya embizzi ku bafu nti omugenzi yali mu butayo kya mbizzi ku kufa kwe nti singa bagireeta abakungubazi bajja kugirya nga tebasasudde. Omugenzi yagamba mu kufa kwe tayagala mbizzi eno gye bateka wano ku kkubo ne bateka wano mu kyomo ne gwanjala waneeno. Era kati yagamba abali baawo bajjawo ab'embizzi bagirire bwereere tegenda kubaawo. Wasabbeeka Ssente Kagere yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate dereva wa lukululana yeebakidde ku steering nemuwabako negwira taxi ebadde etambuza abakungubazi. Enyigiddemu abantu 16 bonna ne bafiirawo ku kyalo Kararike mu Town Council ey'Emuhororo mu disitulikiti ey'e Kagadi. Poliisi ekubye amasasi mu bbanga okugumbulula abantu abeekalakaasizza. Abantu 16 bafiiridde mu kabenje mu kiro ekikeeseza olwaleero nga kagudde ku luguudo lw'e Kagadi Fort Portal okumpi n'omugga Muzizi lukululana nnamba UAD 431 bweremereddwa okuweta ekoona n'okusiba n'egwira takisi ebadde ekubyeko abantu ne banyiga ne bafiirawo. Akabenje kano kagudde ku kyalo Karalike Nyanseke Ward mu Town Council y'e Muhororo mu disitulikiti ey'e Kagadi nga takisi eno kitegerekese nti ebaddemu abantu nga bava Fort Portal kuziika. Omusasi waffe
bwatuukidde mu kifo kino nga badduukirize bagezaako okuggyayo abantu abadde banyigiddwa trailer. Was driving, that's why it had to cut him all the whole body. Sister wange ngugu aferiremu abandi babayihiremu baitu wakyali hansi. Abatuuze basabye wabeewo ekikolebwa ku luguudo luno olufuusa akatiro. Atoka nigenda nk'omuyiggo ezakagwa hano. Hano akabaroho rwebajjo na hati saitani busawo ekyabeire ekyo kuyamba. Embeera eno etanudde poliisi okukuba amasasi mu bbanga okubagumbulula era babunye emiwabo. Yambisa live bullets omumwanya kudispasinga abantu nikutsiberiko keninga dewe netukasako kupoza abantu bali bayingi muno. Emirambo 16 gijiddwayo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kagadde ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ab'enganda z'abafudde oluvannyuma bakuŋŋaanye ku ggwanika nga we balinda okufuna emirambo gy'abantu baabwe. Omulambo nka yatika se muzike nyingi saa 8. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamole ku kitebe kya poliisi e Naguro ategeeza nti obubenje 432 bwe buguddewo mu wiiki ewedde ng'abantu 424 be bakoseddwa ate abantu 100 babufiiriddemu. Akabenje k'emuzizi agamba nti kavudde ku dereva wa lukuulana okwebakira ku siteeringi era n'akuutira abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza. Katono okulaba nti emmotoka y'amataala gakola bulungi then naawe nga tonatuula ku kidduka ekiro okukivuga olina okulaba nti oli soba oba oli bulungi olowooza bulungi tolina enjala tolina tulo osobola okuvuga bulungi. Asabye abantu abalaba mmotoka ezifiiridde ku makubo okubatemyako so nga n'abalina zikasiringi abasabye okubayambako. Alabudde abalina obugombe n'obutala ku mmotoka zaabwe nti poliisi yakubakwata. Wewabawo emergency yona gy'olina nti olina okuhandolinga era otuukira ku poliisi nekuwa emmotoka enakuliyetingira ekkubo. Thomas tumwebaze ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino. Omwogezi w'ekibiina kya FDC era nga Omubaka owakira municipality Ibrahim Semujju Nganda ayasizza ebyamakumivu y'egigenda maaso mu kibiina kyabwe. Nnabe agudde mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze. Ibrahim Semujju Nganda omwogezi w'ekibiina kino era omubaka wa municipali ey'Ekira ng'ali ne Lord Mayor Ssaalongeriyasi Lukwago bwe beeyawudde ku pulezidenti waabwe Patrick Oboya Muriat ne ssaabawandiisi waakyo Nathan Nandala Mafaabi ne bayita olukuŋŋaana lw'abammemba ku Sharing Hall Ensambya okubeebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo. Omubaka Semujju asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'ayasa ebyamamu ategeereza nti emivuyo egigenda maaso mu kibiina kyabwe mu kiseera kino gyayogeddeko nti gye giviiriddeko pulezidenti Amuriat ne ssaabawandiisi Mafaabi okupapirira okulaba nga bategeka okulonda. Twatuula mu miitingi ya National Executive Committee ne twongezaayo okulonda tusooke tumale okumaliriza ensonga zino munda. Bannaffe buli lunaku owulira bo balangira kintu kulonda. Omubaka Semujju alumiriza nga bwe waliwo ekkobaane ery'okutunda ekibiina kyabwe n'abamu ku bakolo okwenywereza mu buyinza beegazaanye nga tewali abakuba ku mukono. Kakati abali wano abakulembeze b'FDC be balina okutaasa ekibiina kyabwe otherwise kiri mu lugendo okutakirwanirako ssaawa zino. Alumiriza Nathan Nandala Mafaabi okufuna ensimbi ezagendereramu okunafuya ekibiina mu kalulu akawedde era nti balinda alipoota ku nsonga eyo esuubirwa okusomebwa omwezi ogujja. Tulinawo akakiiko aka baelda etwateekawo okunoonyereza ssente Nandala Mafaabi zeyaleeta mu kibiina ky'FDC wakati mu kulonda tekanakutuwa lipoota. Alumiriza Powa ne Nandala obwannakyemaliranga eggala essajja nga n'ogeza bawabulako mbakwambalira. Mafaabi ekibiina kino kiwamba kulwana kukimugula. Lord Mayor Ssaalongeriyasi Lukwago era nga yamyuka pulezidenti wa FDC mu Buganda naye awanze omuliro bw'alangiridde olutalo ku bannakibiina abaagala okutta ekirooto ky'omutandisi waakyo. Tatwagala nti wabeerawo abalina enkenyera ku activism
nga balina enkenyera ku nkola ya people's government kyetubagamba nti tusitwale mu national council nga 28 esaliwo eggoye ensonga ezo. Kyokka mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kibiina ky'FDC Najjanankumbi Toterebuka Bamwenda akulira ebyokulonda mu FDC ategeezezza nga bw'atambulira ku ssemateeka w'ekibiina so si ku ntalo z'abantu. Kyenva mbasaba bannayuganda bannange naddala nnyo bamembazi b'FDC mukkirize kano akakiiko kakola nga tekalina akayingirira ebyokulonda mu kibiina biteekwa okubeerawo. Robert Centenary eyaliko omubaka w'e Kasese alagidde Omubaka Semujju okwetonda ku bikoleddwa kuba ssemateeka w'ekibiina amumanyi bulungi. Ffe nga bammemba ab'ekibiina oba otuyisizaamu amaaso era nkusaba otwetondere. Omu yenna alina ofiisi buli ogani ekole emirimu gyayo. Brenda Namale ne Ronald Kakoza be bakusakidde ekkulire lino. Bo abakwatibwa mivuyo egyali egy'okuddamu akalulu okulonda okwali ebukeddi okwa ssentebe owa LC ey'okutaano basimbiddwa mu kkooti ne basomerwa emisango egy'enjawulo. Omulamuzi Gimono Juliana abasindise ku alimanda mu kkomera Essoloti okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Abakwatibwa kuli kaladesi w'ebukedya William William Fosituke DPC w'ebukedya Charles Okuto ne Giso Oluka Muhammad bano bakwatibwa ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga ku bigayibwa nti bavuluga akalulu akali ak'okuddamu akasente bwerosi ey'okutaano ebukedya kigayibwa nti abakulu bano baviirako okubbira okwali mu kalulu era muna FDC Omugolo David Stephen yali yeesiimye okufuga ku kifo ekimu yakubibwa n'atuuka n'okumiyiriza engoye. Bano baleeteddwa mu kkooti ebukedya ebyokwenda eby'amaanyi ne basiibwa mu maaso g'omulamuzi Gimono Juliani abasomedde emisango gy'okuyisa olugabi mu kulonda okuwa ebiragiro ne bakuba mu FDC Omagoro saako n'okumubaka ensimbi z'obukadde 9 ategeeza nti bamugyako n'ebiwandiiko bye n'empapula ez'obuyigirize. Malina Dan, AK, Wenda, Mahmoud, and others still alive. On the 6th day of June 2023, at the Electoral Commission offices in Bukeya district. DPC ni RDC ati bo bavunaanibwa obusango omulala okwokulagajira obuvunaanyizibwa bwabwe n'okwesa obubi ofiisi zaabwe. Bano baganya okwewozaako olw'emisango gye bavunaanibwa okuba eminene era ne basindikibwa mu kkomera okutuusa nga 26 omwezi guno olukkooti lwenatunula mu kusaba kwabwe okw'okuyimirirwa. For that reason, accused are remanded to Soroti prison, and as I said earlier, you should come back here on 26th of July. Abadde asabye okweyimirirwa. Badde nsaba okweyimirirwa. Omulamuzi alagidde azibwe mu kkooti nga 8 omwezi ogujja. Abantu bangi ali bazze mu kkooti okuwulira omusango ekibakubye wala. Naye abavubuka kituwe ekyokuyiga n'oba olina by'okozesezza tekyetaaga kwogera by'otamanyi. Omulagasa mwasamwanga na bigambo bitalinako mukono mugulu bakati ebireetedde mwana wattu oyo okubeera ebyo kuba yabyogera nga alowooza nti byakazannyozannyo nebimuvuddemu obutawaana. Naye tufune ekyokuyiga ng'abavubuka emisango egimu tugiveemu bannange. Paizo Kiza ne Mukasa Kivubi bakusakidde eggulu eno lwa TV. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kuwummulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukwebaza bwebaza okubanga osazeewo okulaba Bukedde TV 1. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwe abalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Amatikkira ga Kabaka aga-3 tutunuulidde empisa y'okumukongojja ekolebwa ab'embogo.
ag'omulundi ogw'amakumi 3 ze tukutuusaako mu gataliiko nfufu. Olunaku olwaleero tutunuulidde omukolo ogw'okumukongojja nga guno gukolebwa ab'ekika eky'embogo. Omutaka kolebwa omutanda omuli okulamusa mujaguzo n'ebirala. Kyokka ekisinga okukyamula Obuganda y'empisa ey'okumukongojja ekolebwa ab'ekika ky'embogo. Omutaka Kayiira Kasibantu ow'ekika ky'embogo gwe tusanze mu maka ge Mutundwe mu ggombolola y'e Lubaga ayogedde ku mukolo ogw'okukongojja Kabaka n'engeri empisa eno gye yatandika mu Buganda. Okukongojja kwe kusitula Kabaka tumukaazakaaza nga tumutadde ku bibegabega bibiri, ku kibegabega byaffe byombi ng'atannamye, tukuyita kutannama ng'okugulu okumu kuli eno n'okulala kuli eddalu. Ssaabasajja Kabaka yekka gwe tukongojja mu ngeri eyo. Agamba nti empisa ey'okukongojja Kabaka yatandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera era ng'akongojjebwa oyo abeera alondeddwa abakulu mu kika ky'embogo nga bw'attaanya. Wavuvuumira Kasamba yasooka kukongojja mwannyinaawe Namagembe. Kyokka Omulangira Kimera bw'alaba nga naye awulira atendewaliddwa olugendo, awulira akooyi n'asaba naye akongojjebwe. Bw'atyo Kayiira gwendi mu kifundikwa kye n'alagira mutabani we omukulu Kaddu okukongojja okusitula Kabaka Omulangira n'amukaazakaaza okubeera nga amuyambako okumusomosa obukka, okumusomosa obusaka n'obusozi obwo bwe yawuliranga akooye. Kale okuva olwo n'okutuusa kati ekikolwa ekyo tukikola. Omutaka era alambuludde emitendera egiyitibwamu okulonda n'akongojja Ssaabasajja n'engeri oyo abalondeddwa gy'ateekebwateekebwamu. Tufuna ow'embogo naddala ng'ava mu ssiga ly'omwana wange omukulu Kaddu Sekayiba. Omukongosi teyalibadde tasoobasooba, tasala masaŋŋanzira, talinnya kitanda, era tubalabirira bulungi okutuusa ku lunaku olw'okukongojja olubeerawo. Ayogedde ku kusoomoozebwa ku basanze ng'ekika ky'embogo nga Namunswa ali ku Namulonda alamula. Ogenda okulaba, ogenda kukongojja Ssaabasajja ate ng'omukulu omu yakulagira mu kikola kino, so nga ate buvunaanyizibwa bwaffe singa bwabo obuzibu bwonna tebakwata oba Katikkiro, tebakwata ku kika kirala, naye bakwata ku Bambogo. Ayagaliza Omutanda Amatikkira ag'essanyu n'okukwagaliza obulamu obulungi owangalye ku Namulonda yabajjajjaawo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino Kurabukedde TV. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka. Ate mu mpaka ez'omulimi yasinga ze tukutuusaako wano ku Bukedde TV. Olunaku lwaleero tukuleetedde Nantaba Christine ng'ono alunda nkoko n'obumyu ku kyalo Bweya ekisangibwa Kajjansi disitulikiti y'e Wakiso. Empaka zino jjukira ziteekebwamu ensimbi bannaffe aba Vision Group nga bali wamu ne kitebe kya Budaachi mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM, bank ya DFCU, kampuni ya Cowdies nga bano baleeta akalungo k'enkoko n'ebisolo okuva e Budaachi. Sisinkana Christine Nnabe yasoma ogw'okubala ebitabo kyokka n'asibira mu bulunzi. Yasooka kulonda nte kyokka bwe zitamufunira n'adda mu nkoko mwaka gwa 2012. Naye ne ngenda okulaba ng'ente enfuna y'ente zero grazing nga tejja kunkolera, ndowooza ne passion teyaliyo. Nekirowoozo nekijja nekigaana nga kwakisitandika na nkoko. Wano wa ku kyalo Bweya ekisangibwa e Kajjansi mu disitulikiti y'e Wakiso ng'enkoko alunda z'amagi. Atobolidde ng'egi yafunamu akatale mu woteeri era y'okubula yatandika okulunda enkoko atembeyanga ku magi. Kati bwe natandikanga okuwa woteeri eyo nga sisobola kudda mabega nga nyingidde mu contract ey'okusuplyinga abantu
ate n'ekirala neneewa nti nina okusupplyinga quality gye baali baagala ne consistency. Ayina enkoko kakaaga kyokka ng'ezibiika mu kiseera kino zirya 2,000 nga buli lunaku alonda ttule z'amagi 56 nga buli ttula gisuubuza omutwalo gumu ekitegeeza nti olunaku afuna emitwalo 56. Amagi gano galenjinga between 10,000 to 12,000. Ayina enkoko endala esuubirwa okutandika okubiika so ng'endala zikyali mu kifo azituusiza kite broda atubuulidde engeri gye yafiirwamu enkoko 2,000 kyokka nga kino tekyamuterebula. Olwo we nafiisa enkoko 2,000 gombolo. Kati mu eyo mistake ne mmanya oluusi ensonga eva jjojjo obukoko obuguguliddwawa oluusi ba veterans betukozesa nabo ng'eddagala lye baleese liri si ddungi bulungi. Kati okuva olwo nentandika ng'okujja obukoko bwange ebweru. Alaze ennunda ey'omulembe gyakozesa okuyonja ekiyumba. Alina n'ekyuma ekikamula kalimbwe n'amuggyamu amazzi agakola ng'ekigimusa nga buli kidomola kitunda omutwalo gumu. Ne keegi nazo zirinamu obuzibu bwazo kalimbwe. Nengenda ku intaneti mpaka we nagwa ku kyuma ekikazaaki kalimbwe. Kalimbwe omukalu abalunzi b'embizzi bamugula n'akola ng'emmere yaazo. Kubanga emmere y'enkoko esinga efulu. Bw'ogikaza w'embizzi abamukolera bulungi kayongeramu katono naawe embizzi. Alunda n'obuumi okwongera ku nnyingiza nga buno yabusimbira omuddo okwetoloola ebiyumba by'enkoko. Nga bwe tukolagana ne ba farmers ab'obumyu era ne tutandika okuprocesinga rabbit meat. Tukola sausages ne rabbit parts ne roasted rabbit meat. Ayina abakozi 6 nga basasula wakati w'emitwalo 15 n'ekinaana okusinziira ku bukugu. 15 ku kinaana ngamba suza ngamba liisa. Other things are all provided. Kalimbo y'enkoko naye amukozesa mu kufumba n'okwakisa amataala awaka mu nkola eya biogas. Ayogedde engeri gy'atendeseemu abaana be okukola emirimu naddala egy'obulimi biseera nga tebali ku masomero. I do use QuickBook. I have audited books. Abantu abamwetoolodde batandise okulunda enkoko era nga bagulako amagi. Ba farmers betukolagana nabo there are more than 10 who supplement on the market. Ne baleeta amagi n'okola kino bayamba obatundirako. Ayina enteekateeka eyongera ku bungi bw'enkoko z'alunda ng'akubiriza abantu okukola ebintu bawuliramu emirembe mitima gyabwe. Manyi kiba kirungi nnyo okukola ekintu ky'oyagala. Ekintu ky'owulira ng'oyagala mu mutima. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale Alawokere TV1 katweyongereyo nga tutandise n'ab'essomero lya Kaweesi Memorial Standard Primary School ebulo mu Butambala bategese ebijaguzo eby'emyaka 25 bukyanga litandikawo. Ab'essomero lya Kaweesi Memorial Standard Primary School mu Bule Butambala bayisiza ebivulu okwetoloola ekitundu ekyo ku bijaguzo eby'emyaka 25 bukyanga litandikibwawo nga bakulembeddwamu bandi ne poliisi. Oluvannyuma bwolekedde abateekeddwa omukolo okwegatta ku bazadde n'abagenyi. Abayizi boolesezza ebitone mbadde okuyimba, okuzannya katemba, okusoma amawulire n'ebirala. Omuntu anaabulwa n'obwekyoso sinnategeera baze ky'omiininga oba tonnesiga kitonkyawange.
Somesa okuwadde Rita Nkunda boogedde ku bijaguzo bino. Wadde kusasira kwa Katonda n'amagezi ge tujja eri Mukama awamu ne support eva mu bazadde. Babbi abazadde mbasaba ekino kye mulabyeko olwaleero kituuza butuuza tukyeyongera okutraininga abaana b'eggwanga mutwongere abaana. Ssekisaki omutandisi waalyo alambulira gye bavudde okutuuka we bali. Era nina abaana 1000. Natandikira mu nyumba ya taata wange wali. Ayogedde ku bikoleddwa omuli okuzimba kalina ssaako n'okugula kamera zimulengera n'ebirala. Tumaze okuteeka tulina CCT kamera wano wonna tolina kyokola nga tetukulaba. Faizo Kikulukunyu yaliko omubaka w'Ebutambala mu palamenti nga yabadde omuganya omukulu abayozayozezza olw'obuwanguzi batuuseeko n'abasiima okugatta ettoffaali ku kisaawe ky'ebyenjigiriza. Thank you for being a determined lady. Nkwenkanyakanya wano mu Uganda kusesiri ogwawo. Sise weebale kusomesa abaana baggwanga. Sise buli lwe tusoma tulaba ebigenda mu maaso. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bo abadigize bakyekoze mu kivulu eky'ebinyanyanya ekitegekeddwa Suuna Beni ne Monneto ne Mbaziira ku kisaawe e Kasana mu Nnyendo e Masaka basiimye abawagizi olw'okujja mu bungi ne pikipiki yabadde eteereddwawo ewanguddwa. Bannamasaka n'ebitundu ebiyinaanyewo enkoko bagikutte mumwa mu kivulu ky'ebinyanyanya festival ekya Suuna Beni ne Tone Mbaziira ekiteekeddwa mu kisaawe e Kasana mu Nnyendo mu disitulikiti y'e Masaka. Ku stage batandise n'amazina amaganda n'okukuba ebivuga ng'empaka zisaliddwa Batyabe Kabanda maneja wa Bukedde Family Day Embootikizi. Ziwanguddwa aba Lions Couch performers ne babuukawo n'emitwalo 5. Agaana 5 akunumbye bwatyo. Abavugizi okubadde Membo Kalule owadiko Paints basiimye abawagizi olw'okulaga Suuna ne Mbaziira omukwano. Ku ssaawa 6 ez'ekiro Suuna Beni ng'ali wamu ne Mbaziira Tone balennya ku stage olwo abadigize ne bafa essanyu. Wato Ingini Amale ne DJ Rita ngono mwanyina wa Suuna Beni nabo bakubye abadigize ebinyanyanya. Saabanyanyanya Suuna Beni oluvannyuma yingidde embyuma n'atabula ebinyanyanya ebiraludde abadigize okukakana nga beeyambudde kye bayise okusimba obugere. Mutambuza njiri y'ebinyanya okulaga nti ebinyanya byava Masaka kyabasindikira ebyakabi endongo y'ebinyanyanya buli lunaku olukya tugyongeramu. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate wetuvaayo Frank Gashumba addukidde mu kitongole ekiwandiisa amakampuni n'eŋŋombo ng'ayagala. Frank Gashumba addukidde mu kitongole ekiwandiisa amakampuni ng'ayagala abayimirize w'ofiisi ya ssentebe wa NRM eky'embogo okukozesa eŋŋombo ya omalako jajja tova ku maini. Alumiriza Hajjati Namyalo okumenya endagaano gye baakola. Frank Gashumba addukidde mu kkooti ewulira emisango egyekuusa ku bwananyini bw'amannya ag'amakampuni oba ebitongole eya Uganda Legislative Services Bureau ne yeekubira endunu ng'alala kkooti neeyimiriza ofiisi ya ssentebe wa NRM eky'embogo okozesa eŋŋombo ya omalako jajja tova ku maini kwe kujja mu URSB. Gashumba alumiriza nti Hajjati Namyalo addukayo ofiisi ya ssentebe bwe yali yakolera mu ofiisi mu kifo kino baatula namusaba okuyiya eŋŋombo gye bagenda okutambulirako nga badda mu bantu mu kutambuza emirimu gya Pulezidenti Museveni okutuusa 2026 era ono yayiza eŋŋombo y'omalako jjajja tova ku maini bakkiriziganya era netongozebwa. Bino byonna ebigambo jjajja, we command you to stand again in 2026 and beyond. It's me. Twakkiriziganya nti nze nkaminzapo na bino ebintu nze ngenda okubanga branding materials za ONC. Mawulya bizinesi zange bwe zaagabibwa awo mutawana oyo gwava. Agambye kyambukako abantu
byakkanya nabo nga bazze batambula bulungi ate okumwefulira mu February mwaka guno ne baba ku ndagaano gye bakola. Mukwano gwange ali mu State House eyo nga nkubira essimu nga ngamba gashuma mpa ku ssente. Namugamba sina ssente bulungi nti nga Namyalo twamuwadde miliyoni 4 nawa neggulu ez'okuba t-shirts. Kati kwezo miliyoni 4 yampako miliyoni 3 ezakuba t-shirts 13,000 endala yaziwa baki balala. Nyina t-shirts eziwera emitwalo 8. Ronald Lutundo omwandisi wa kkooti n'asazawo n'ayita enjuyi bibukubiri Hajjati Namyalo abadde okwetegereza ensonga beesoza akafo bakatakiziddwa bannamawulire oluwedde. Namyalo aganye okuba ku kyayogera ku nsonga eno. Kkooti balagidde okudda 12 omwezi gwa Septemba okuwuliza omusango ono ng'enjuyi zombi ziteekeddwa okubeera n'obujulizi ku bwanannyini omutuufu ku ngombo eyumalako jjajja tuva ku Maine. Kato, this is a quick call. I'm almost out of minutes. Now, so continue the same. Hajjati. Otayongerayo abakyala basagambiza oluvannyuma lw'ekitongole eky'obwannakyewa okubawa ensimbi ez'entandikwa n'ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo bibakwasiddwa omukanaganya w'ekibiina ekya Sharija International ekawempe embogo. Eggwanga lya UAE lidduukiridde abakyala bali mu bwetaavu ekawempe embogo babawadde ssente enkalungo entandikwa n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli butto, eŋŋano, sukaali, omuceere n'ebirala nga biweereddwayo okuyita mu kibiina ki Sharija International. Biweereddwa abakadde ne bamaama abaddukanya amaka gaabwe bayite ba single mothers nga bibakwasiddwa omukwanaganya w'ekibiina kino mu mawanga g'ebweru Sheikh Rashid Abdallah ali ku bugenyi kuno. العديد من المشاريع التنموية التي تهدف لمصلحة كل أهل أوغندا. agambye muganda waffe nti bazze okuva mu United Arab Emirates nga bazze wano e Uganda okubanga baleeta omu ku buyambi era n'okwetegereza ku zimu pulojekiti bagenze bakola nga waliwo n'omuzikiti guno. Yeshe Bbulooka akoze omutandise w'ekibiina kye ya Darian Charity omuyisibwa obuyambi buno yeebazizza enkolagana y'eggwanga lino ne Uganda n'obuyambi obuweebwayo. Ne bawa ne ssente enkalu osegedde zibadde ssente mashallah zibadde kumpi buli muntu afunye emitwalo 4 omu ddala abakyala baagadde bakyala babe nga zibayambako okutereeza ku mbeera n'okulabirira amaka. Abakyala basiimye ebintu ebibaweereddwa. Allah abagabirire namwe abagabirire dunya wal akhira abibagase ayongere obbagabirira.